Kati Honorable Nabanja ya majega president yani yagamuwadde. Twade tubaye vice president. Yagenda okujja nayo Honorable Nabanja yagaye nti kino sikirabanga baana bange. Honorable Nabanja yagaye nti kikyadde kiyitirivu. Nabanja nekazibwe naye omuzalawa ndese muzalawa manyi system yawe. Do you think Nabanja can go to Rwanda to represent the government abe Rwanda ne abamanyi system ya mwe baga nti aze kiddemu ekyo? No. Honorable Nabanja bwe nasembe Museveni akola bwati kambabuuze mwalabako Nabanja nga ali muheresi abo muheresi bakolako embaga nga bamusibula ayali minister wa heresi bano bamanyi bana basajja bamanyi inflated balloon. Honorable Nabanja bwe yali nga minister wa heresi tebamusibula konti webali amanyi constitution ya inaali mu bweri. Even the vice president is mu constitution ya Uganda vice president ayinaamu mulimu. He is an inflated aide of the president. Tayinaamu mulimu asoma kiwandiiko kya mukama we. Why? History yaffe ekulaga nti wa vice president buleeta ebizibu. Nadiope yalwana n'obote, Paulo Mwanga yalwana n'obote vice president. Omusajja join babiha naye yalwana n'obote vice president. Kati musi ene bakijjawo. A vice president is an inflated title of an aide of the president. Vice president byakola president yabimuwa. Temu constitution tayina mu mulimu. Kyofula mwami Sekandi yasomanga ebiwandiiko nga bwe biri. Sekandi new. Vice president ayina maanyi mu constitution. He is an inflated aide of the president. Sikimanya ate bw'okinga ate mu nkola yena ali mu bakugamba. When the president is incapacitated, the vice president holds the power for 90 days. So the movement could go in the delegates conference seats to choose who can lift the Rubengo. Facing the challenges ahead. It's not a guarantee. NRM delegates conference ye inokutuula eronde. Political science, a vice president for continuity and a vice president who is not for continuity. Nti deputy Waluto Gachagua. Even today, Ruto is incapacitated, he gets a problem. Gachagua completes his term. He is a vice president for continuity. One of the vice president continuity. Museveni musajja mugezi ebifo byonna yabimutrayizinga abijjamu amaanyi. Prime Minister Mbabazi kasaya mutandi kumulwanyisa nakimutrayizinga ekya vice president mu Kenya natandika okizanyiramu nakimutrayizinga. Prime Minister ono yerugunda ono yembabazi azanya kadudi nazanya kadudi nazanya nakyamula abantu bala gondi mobilizer akyamula abantu Nabanja akyamula abantu. Is a good mobilizer, but it's not a good. Era bote bamunyaga nako tebasobola kulwanyisa Nabanja. Teri amulwanisa. Alinga mwana mujwa omujwa wakasika. Bamukubira ki? Naye bakubabu Kenya nga akishinga abakazi buli kaseera ng'oyo omanya nti oyo asobola okukwata ku pawa. So Honorable Nabanja tebamweraliikirira nti ayinza n'okwagala obuyinza. Yazanya akadodike nazanya akadodi bamufaako. Ne bateekawo gwe bamanyi nti asobola okukwata ku Pawulo bamubemba okwo. Nga Honorable Mbabazi balina amaanyi. Bamukuba. Ne bano beekwesha olumu bamuyita ne ku mikolo gyabwe n'agendayo n'akola ki. So Honorable Nabanja mu gavumenti tebamweraliikirira. Ye bamumanyi muzinyi wa kadodi mobilizer. Mujwa ali wakanda asikira kitaabwe. Mujwa oyo mujwa. Bo amenda iza na kusikira president kati amaje bagamuwa. Naye tebayinza gawaako gwe bamanyi. Gwe kankubuuze. If Nabanja tells you nti yangu kusawa munana kutwali wa Museveni ne Sale nakuga nti yangu kusawa 10 kutwali wa Museveni olagawo nyenda wa Genosale. Why? Genosale bwampita. In politics, Nziruka budus. Official chart does not respect the power, reflect the power. Chart ya government obuyinza siwe buli. Ka Genosale taliko. Nata ayobuyinza abuyina. Muganda waffe patience mwayira ketaliimu. Etegeza muzeeyi waliyo chati ya gavumenti endala eraga power baana ba president baganda be. The people who influence government policies are not reflected on the chart. Tebali mu government. In the politics we tell you that to measure political power and influence is measured by the distance from where you are and the social political power.
Muzeeyi akukaddemu mu Luganda nti okulaba nti olina obuyinza mu gavumenti ye distance gy'oli kumpi n'ayina obuyinza. Abaganda tukugamba nti oli gonja wakaliro oba Wambwa wayotera. Oli gonja wakaliro. Gonja abeera ku muliro. Embwa ebeera at a distance. If we want to measure your influence in a family, tukugamba ewa mirundi oyo gwogamba gwe mba njogera naye ali Wambwa wayotera oba gonja wakaliro. How near are you from the source of to power? Ketegeeza abaana ba president b'amaanyi nnyo naye nga ku kyati ya power tebaliiko. Nabanja ne bamuyitanga mwe bali mu ttaka dduka. Abasinika amanyi bwe bati bali mu ttaka dduka Nabanja tomulaba. Muzeeyi nze nkomye wano.